Tebampostinze tebampagidde nebaze okuyimba. Tebampostinze tebampagidde nebaze okuyimba. Mulimu abamu enze mbadde nteka post mu group z'abalokole ne babaayo n'omu agikomentingako nga tebazikomentinga. Abayimbi ba gospel bantu abakyasinza okuba n'emitima eminafu batya baba mu kubuguma ezayoni yakajja atulekawo atya so kati babeera mu fiya omuntu wakola ekituufu tebaagaliza era nze mbabuulira nti bwe tunaaba nga tweyongeddeyo bwe tutyo gospel industry nawe egenda okukoma obuteyagaliza kibi nnyo 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 bungi nnyo 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 naye mu kulwanira stage be banamba eki yasooka ti agatima ago abamu bakula nabo mu kanisa yes balina agatima agabi. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. kulikayo kushu nange mbuddeyo muganda wange etambudde etya show nga omanye ebya show wabeerawo kalune kali naye njagala okwebaza mukama nti bye nasabye byonna ku show mukama abinkoledde nasose musaba mpe embeera ennungi obudde obulungi abumpadde okuva ku makya enkuba tetonye naye ne musaba mukama nti abantu bajje kubanga tutimba butimi tumanyi abantu bagenda kujja naye ngizibadde essaawa ngaawo 9 ne bangamba obutebe bataddewo obutebe 20,000 tewaliwo baagala bulala so ne ngamba ku ssaawa 9 ng'ate ebivulu byaffe ezo ssaawa abantu tebaliimu so nebaza mukama nti byonna bye namusabye andetedde abantu ambadde embeera y'obudde ennungi ate alese mikwano gyange nekirala nti alese ne taata wange najja nayimbirako ku bantu taata wange pastor Wilson ow'omwoyo abantu waliwo abantu abegumbidde omuze okuba ebivulu by'abalokole bekigwa kyamusaze oba obubakati obubaka bwe mbawa nti batugumiikirizeemu kaba kaseera bambi kubanga ewaffe munnange tetubakati ola kino kimu kyonna basponsa baffe batuwa bajjako ku boodi nenova nga tana kyakoze ki kyakuwadde bagakuwadde product teriyo sponsor akuwa miliyoni bantu babulijjo so kati ebintu ebikola concert ekibakulanga ate fe okulanga kwaffe kati totukaga okulangira ku TV ennene nga tulina muki obusobozi n'olanga mpolampola era woolanga mpolampola abantu abajja baba baki bampolampola so ebyo bitukuba naye nga wande naffe companies ezinavaayo ngeza soda kino njagamba kino nakyogera ku mutima singa mukama mpa ku linnya eddene njagamba balokole bonna beekalakasa okuddamu okunywa soda njagamba balokole bonna okuddamu obutanywa soda nebyo biwoomerera biki tunywe oba bunywi mazzi kubanga abantu abo fe basinga okunywa soda kubanga fe abalokole tunywa mwenge era teri kampani ya mwenge esobola kusaba ki bulambo naye teri kampani ya soda oba ya kampani ki oba ntini oba byakunywa abatuwagira kyokka nga ffe abasinga onnyo biki ebyokunywa kisinga naffe tufuna basponsors nenfuna basponsa nebasobola okumpagira endongo yange abantu mbalina naye engeri gyobatuukako enzibu ekitegeeza oli bwanava nagamba ekifulu kikusaza jabeera mutuufu ekifulu tekikwakunsala kubanga nawe kira kikinsaze naye nti nze nkosa extra njogedde kuba bagospel abangi kubanga nze nkosa extra powers ate kira nina abantu nkosa nnyo ground omuntu asooka okwogera ekigambo ekyo aba mulimba nnyo kubanga nawe okirabye era olina abantu bawadde certificate osinzidde ku kyogamba nti ono kamuwe noono kamuwe munange okusima mu bulamu bwange kikulu nnyo kati waliwo abaana bano bensiima
nga batambudde nange banaye nga mbasiima ekitegeera so kusiima kiva ku mutima gwange era nkyasiima nkyeyongerayo kusiima abantu bangi ne bendeseeyo okusiima omuntu atasiima bagamba etasiima ebula agiwa. Omusumba Bugembe final alabiseeko abadde abuzeeko ku bivulu byaba gospel nga tebagiramu naye abaddewo ku lulwo n'agamba nti yakutendeka ng'okyali mwana muto era musanyufu nnyo okulaba nti nno obudde buno osobola okuleeta abantu bebati oyinza kyogerako ki? Bwe nalokoka nze natunuulira nnyo oyo omusajja era nkyamutunuulira so kati ate naye nanjagala nnyo nantendeka bye yantendeka byonna nengezaako bikoppa omanyi okukoppa kizibu tosobola kukoppa byonna nengezaako bikoppa nekisinga obukulu kye namwekoppako kwe kusaba n'okwesiga Katonda. Ndowooza Katonda yayita abantu ffe waffe Katonda yayita abantu Katonda yatubeererawo so omusajja oyo omusabi ne mumulabaawo era abadde agamba nzirukate ekiwaatule kugamba ye buli kaseera aba mukusaba so ekyo nakimukoppako era nange ekyo ekimanyi kyekimpanguziza era nga essala terimba kubanga yagambye amaviivi tegalimba. Nkulabyeko awo ng'okangamuko ku bano bagamba hockey ground bannaye nzijje komaze wano nsubire nti nno ekivulu ekiddako tugenda Lugogo. Obviously nakakola homecoming concerts bbiri. Homecoming concerts bbiri yasooka yali kuwa kipawo kisoboka yajjula olujja lwonna ne lujjula neeno ejjudde kati nze ndaba ab'ewaka mbawadde ekisinga kati naye kaŋŋendeko ate nsetingeko bakayita akati nkajjeko eno level kano mmaze okukabuka kati njagala nkateekeko wano daba nakuba nsobola ki okukabuka njagezaako bugeza era nga nsuubira Mukama ajja kunkwatirako. Abayimbi ba gospel tebeewagira tebeepositinga bw'oyinza kyogerako kirala lulira naye yavayo n'ayomba gwe bakuwagidde era baani abakuwagidde ne bwe badde osuubira nti bagenda kuwagira ne batakikola baani? Tebampositinze tebampagidde nebaze okuyimba tebampositinze tebampagidde nebaze okuyimba mulimu abamu nze mbadde nteka post mu group z'abalokole ne babaayo n'omu agikomentingako nga tebazikomentinga. Abayimbi ba gospel bantu abakyasinza okuba n'emitima eminafu emibi si mibi minafu batya baba mu kubuguma ezayoni yakajja atulekawo atya kubanga eyo stage teri muyimbi wa gospel nga uprising star ne basita abamu nga baali bagitaddewo so kati babeera mu fiya omuntu wakola ekituufu tebaagaliza era nze mbabuulira nti bwe tunaaba nga tweyongeddeyo bwe tutyo gospel industry nawe egenda okukoma obuteeyagaliza kibi nnyo 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 kungi nnyo 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 naye mu kulwanira stage be banamba eki so ekyo kituufu kya Bwakatonda kye bakola si kya Bwakatonda naye ndowooza olaba kati ffe twali babi omulokole okulokoka kiba kitegeeza olokose okuva mu bubi kitegeera so kati abantu abalokoka baalina agatima agabi baali bamalaaya baali babbi nganze kati bajja eno bawona mpolampola abamu basigaza agatima gaabwe so kati agatima ago abamu bakula nago mu kanisa balina agatima agabi ekyo nemukisayo nemukipostinga abayimba gospel balina emitima emibi era nsaba Mukama atuyambe tweddeko tebapostinga tebaagaliza tebakola ki nebabeera awo nga babeera mu fiya so mbasabira bapostinge bannaawe ate bawagira nze kati nze nyimirira n'abantu teri muyimbi wa gospel wakola kosa nsitagula tiketi teri muyimbi wa gospel nze tiketi babi nnyo so obugambo obusembeeri bannayuganda obugambo bwange obusembeeri ni bannayuganda egwe aleese omuyimbi okuva mu ggwanga eritali lyawantu international artist. Yeah, he understands English, so you ask in English. It's called Ramdizo. He's a big artist, but one thing, he has a heart like mine. He loves people, he's so humble, and I know God is taking him higher. So maybe speak to these are every TV, these are the social, the media people from different TVs and social media handles. So speak to them. Okay. It's a great pleasure to be in Uganda, courtesy of Apostle Rich Zion. In Uganda before, courtesy of Apostle John Bunjo of CRMI, Joel Bunjo. Through that initiative of the message in Bombo, I got to meet Apostle Rich Zion, and we've been good friends. And it's a great pleasure to be in Uganda again. You people have been so good to us. I loved what Apostle Rich Zion is doing. Initiative of the ghetto children and trying just to
reach out to the young people who are in the streets and just showing the love of Christ Jesus. So that's the reason why I had to travel all the way from Kenya, is to come here and support my brother Richie Zion. And I'm looking forward to many more visits here in Uganda, and also reciprocating the same back in Kenya, and just spreading the gospel through our times and our generations, just the same way David served God in his generation and rested. So we are doing it in our generation, and I'm extending an olive hand to Uganda, that you can also visit Kenya as well, and be a blessing in our country. Thank you. If you were to compare and contrast the music industry here in Uganda and Kenya, how do you see it? Okay, in Uganda, you know, you guys speak a lot of Luganda, and so the little challenge that we have in Kenya, so we've got very good songs, good music, but when it's sung in the Luganda dialect, we really don't grasp the message and understand quickly, swiftly. But of course, there are songs that have got subtitles and stuff. Technology nowadays has encrypted our vicinity, so we can capture that. But there are some songs like Katonda. I know Katonda is God, and it's a blessing song even when it's played. There are many songs of Richie Zion that blesses me. Some of them I get to understand what he's saying. Some of them I don't really get them. But you can just get the spirit behind the music. And that's one thing, unique thing about Uganda. You guys love your culture. You have embraced it so close to your heart. And that's another way of spreading the gospel in deep roots and deep places in Uganda. Should we expect any collab from Richie Zion and you? Of course, we have already done a collab, it's only that we have not released yet. Hey. We are still working on a couple of things here and there, and you guys should just stick on our social media sites. Watch out, we've got a good song that we've done with my brother, Richie Zion, and we have got plans to do many, many more. He is one of the greatest doors for me in Uganda in terms of music, and I promised myself that I'll make him big in Kenya. Wow. Ogenda kuba wamaanyi Kenya. Sajja agenda bikola. Kako zake bagala center man. Ya center Katonda yatuliwa kati fena. Ya center man. Ya middle man. Yeah. So it's a big song. Ila kagenda kuba kati kwa sawa yana. Ndowooza byebyo mulina ku luzungu? Tebalina. Nalo Japan. Obibuzise bulungi sebo ayo.